ne weteekera okulya emmere esooka. Jolly, jakusaba ogabulira omwami wo. Lengera ekiryo lengera laafu. Abange. Kindi okirengedde. Abali singo mukoppe bannange mukoppe nosi. Jolly anywese ku mukyala w'ekyo ku mwami w'ekyokunywa. Bw'atyo ng'amuwa ekyokunywa. Bannange lengera laafu. Embega ennyuma olimu bannange. Bw'atyo Dani ng'agabula mukyala we ekyokunywa. Bw'atyo ng'amugabula ekyokunywa. Mwebale. Abenda mugongo mwebale. To our friends and family, thank you for celebrating with us. But most of all, thank you for the support, encouragement, love, and to you, our favorite people in the world. Please eat, drink, dance, and join us as we celebrate our marriage. Yay! Ladies and gentlemen, ebigambo byensomye omwami n'omukyala ba Ssebulime be babadde babitugamba. Banange, congratulations. Thank you. Uli mutya? Balaba. Ani asinga okubeera omusanyufu? Fenna. Naye bannange Jolo owulira otya? Mpulira bulungi nnyo, neebaza Katonda kuba ntudala n'omwami wange ono tuludde. Neebaza Katonda, mpulira bulungi nnyo. Wenna omukutteko? Security eri tight? Kati munnange wange ndiwe. Ssebo owulira otya? Mpulira bulungi Mami Shanilta. Kubanga Mukama mpadde kyembadde nga njayanira ebbanga kyenoonyeza ebbanga. Lwaki siba musanyufu? Kubanga nayayaana ebbanga lyonna okubeera nga nfuna omukyalo ono Katonda amumpadde. Kubanga si kyangu okusanga omukyala akwagala, akutegeera, ate ng'alina empisa, ng'ate mukakamu, muntu mulamu, bingi. Neneebaza Katonda ku lw'ekirabo lwakuba kadde naye twalibadde tusobola okwogerera omwezi nga nkunnyonnyola ebikwatagana ku my lady, my one and only, my lover, ono endaliramu yange kuba bwe mba nyambala maaso ge gentunulamu neerabira kitegeera olesa hiti anti ge mazima kuba bwe mba nyambala ajja ne mutunula mu mmonye emmonye neebeera nga yeefuuse endaliramu yange era musaba aleme kuzibiriza njagala eriiso eri alikuumenga lya mukwano neyanziza era bwebale kukkiriza n'onjagala kubanga muno application abantu bateekayo naye ne zitaddibwamu naye bwebale kubeera nga waddamu application yange era nange nkusuubiza ngenda kubeera nga nyweza ekyo era nsaba Katonda atuyambe wabeereme kubaawo misanvu oba myoyo mibi gijja mu bufumbo bwaffe tegijja kubeera. Amiina. Amiina. Bannange owulira otya nga bakwogeddeko ebigambo bwebyo? Bannange ekigambo kyetera okukozesa mbwa muhambod nzaani era muhambod tuva wala
tuvudde wala era Ssebulime twalina akayimba kayimbye n'agamba yangumiikiriza nanjagalako na buli kimu kyonna ekyakola kye najja nakyo mba ne mwami Ssebulime webale kunjagala webale kungumiikiriza webale kulemerako naye yalemerako amiina bannange ng'onyumye bani abakozeeko atukozeeko ekamwa kwogera wano SHARITAH'SSHOW yatukozeeko then omwami waliwo amukozeeko amwambaza mu tawuni eyo mwasinkana ludda twasinkana mu church e Kalambi All Saints Church Kalambi nali chairperson youth chairperson akange kabeera nga kagamba nti nkwagala omu aka Palaso King Saha olukayimba nakajjukira akayimbe bambi wandisaaki wanywesaaki wantegesa butegeki gwe wandisaaki wanyesaaki kusabalera kale bannange kati baleke embaga eyo wali oyagala etambula etya era biki ebibaddeko bye wali walootanga bibeereko nga bibaddeko embaga yange ekisooka nalootanga archbishop yali tanafuna archbishop naye naloota emyaka mingi ng'akyali bishop emutiyana nendootanga nga bishop yangasse nera mukama bwakikola mu kaseera nga archbishop nendoota nga omwami wange angumikiriza anjagadde nga gwe bangasse naye nendoota taata wange nga ntutte katuuti okuva mu church nantwala ki namirembe nendoota Sharita banenga Sharita yankozeeko kubanga Sharita twakusomesa twamusomesa driving school nene ngamba bannange ndoota nga Sharita bulungi nnyo mu Kampala lwakubanga amateeka mwagansomesa ono yali teacher wange Global Driving School donc Kafuluma Driving School bobaludde mu kisaawe eky'okuyigiriza emmotoka laba naye embaga y'omwami n'omukyala ba Ssebulime enyumye enyumidde ddala ebiraba abaana bafunye bingi ate nga binene obudda ne twebuuza bannange ani azaala Jole buli emu nga mwogerako bulungi ali Jole anyumye ayagala abantu netugamba daddi we ate nga daddi we nga ye bansomesa okuvuga emmotoka ku Kafuluma Driving School era nvuga bulungi obonero bonabona mbumanyi si byekyano gye ndi munnange obulamu bwo ya ng'onyumye manyi njagadde embeera wanjawulo ku bantu abalala ku mukolo era oli bwalaba amawa gati oyo azaala omwana walabyeko omuntu ayambadde esuuti enjeru ekkanzu olabiza kkala ki zonna njeru neyange ya light blue so naye okola ekintu nga bwe nkola ebintu byenkola mu ngeri y'enjawulo tusaba obyogerere ddala Ssebo obuli abamu tebamanyi bulungi naye nze Dokita Mukasa John Dungu Kafuluma makanika omutendeke original mwandika n'otuwa n'ebibuuzo n'empita n'enfuna kati kitegeeza nti omwana wenzaala ate Jolo yasomesanga theory so n'olwekyo nebaza Katonda olwa Mukasa Ssebulime namugamba nti walonda bulungi oyagala bakuutira ki olwaleero nga batandika amaka gabe mufumba obutuufu mbaagaliza mikisa myereere ate Jolo oyo yankoppa yalaba nga nfunye PhD n'agamba taata nange tova ku Delta TV mwami Dr. Mukasa John Dungu Kafuluma akugambye bwoba oyagala okuyiga okuvuga emmotoka so okutambuza emmotoka ojja wuwe nze omu ku bo bambi nvuga bulungi era nze nvuga mpola mpola tova ku Delta TV katwongere okunyumira omukolo gw'omwami n'omukyala ba Ssebulime bakyafuna ebirabo bannange ebingi nkwagala nnyo tovaawo Come on.
mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tugenda mu bulango bwe tukomawo tugenda kutuusako okwanjula. Oh my God, Ruth, I was so happy for you. Katugende mu bulango tukomewo. Sharitas by the World, Njovu Estate Developers, Sharita School of Beauty, bikyaliwo nnyo.